Ye tusewa. Manyi jakulambuza. Neka zero house party jajjo watu gena kola party. Jakula tujja bikola yonna. Mu bikole ate bana sino ino kompita. Oyina okuba otenza utabaawo. Ino Sida gaseka. Na banyamba ko kwata okunkumula. Sina kwera bidabuli yanyamba ko nakwata olukono lw'omubbi. Sibibyo. Mbamanya abantu bangi. N'abafuyi bendere nawe mbamanyi. Kirungi nze bwetewera byate bwetebwakowa. Sera byatenze n'embeera z'okwekiranya omanyi nakulyamu olw'ekkiranyo olwo lw'emasako. Munnake ate banagamba bati. Banandaba bati. Olwo Mukama Katonda yannyamba. Naluvaako kati. Kati. Bw'obanga sikwagala era nkulagirawo ddala. Nijje nkulire ku kampuni wali ebisajja ebyankubanga agakona eyo. Ebisajja ebikulu ebikulidde ddala. Naye mbiyitako bulungi nnyo n'enkaga. Nga neeyagala. Mbisinga. Nga neeyagala. Kati bwe mba nkusinga ate oba oŋŋamba ki? Etegeeza go bw'owala n'owalanira. Kati si bwe mbadde kati nakitandise ensi egenze nkyusa. Ensi esobola okukuteekawo n'ekusomesa engeri gy'olina okukwatamu ebintu. Oli mutuufu. Nze nabeeranga mulungi eri buli muntu nga nekkiranya bwe ntyo kale. Nengenda abantu nempa abantu ebivulu nembeera mu bivulu by'abantu ku bwereere ngamba naye kati bwe namala okumanya omala okufuna obuzibu n'olinda omuntu gubadde ow'ebivulu by'obwereere ng'asirise n'ofuna ekizibu n'olinda munno ow'okulusegere abeeko kayogera n'ogamba nti bannange tulinze eddoboozi lya gundi tulabe yagamba ati n'okulaba ng'asirise kati n'ogamba ensi eno esaana okugyako amaanyi. Awe nategeera nti kakati oli mutuufu. Omuntu kati ye oyagala akwagala atakwagala muveeko. Nze w'okigirawo bw'oti n'ondaga nti nno tondiiko. Nga nange ndibikkulira ddala ekkambwe. Oli mutuufu naye nga mulali okuntegeera. Anza bangi katuyisiŋŋanyiza ddala. Nansanga ne mulengere eyi nange ne neetugga. Tuyisiŋŋanya. Nyumirwa nnyo okuyisiŋŋanya n'omuntu gwe nsinga. Mukama akwebaza okumpaamu webale. Mukama akwebaza okumpaamu. Kuba nze nnumwa nnyo okukola n'omuntu ansinga akasente. Kiruma. Naye tuba tujja ting'ogaala banne ebipale bimulebera ayinamu emitwalo 5 omwo. N'omusaasira n'omuyitako. Ebipale nga biraga yagayisaawo obujja bwo. N'abuyisaawo ng'abukwa ayisaawo obujja alongo sayidi n'obwavu bwe ne bagenda. Noga mweraba. Noga mugende n'ettima lyammwe. Aye ne Mukama mulungi. Have you ever realized that there is a blessing without a nipple? But without a nipple. Okay, Kale. Welcome to Love Life. Dina suna beni. Nyanya. Yabana twasamba kulaba ngadi simaka guwedde. Abanga kiye kulungudde. Era kituufu. Kyokka ate era nga tusinkana wano. Kituufu kuyaya wano awali akantu kokosinga okwagala. Manyi kuyaya wano. Nkola gye bakakolamu nayo yanjawulo ndala. Yanjawulo. Okimanyi nakulaba wataddeyo ka video. Nga kakantu embizi anti ojogera gumnayo ojogera embizi yabaddewo ani yabadde agirisa akalosi mago yabadde alisa akalosi nga badde sikimanyi babadde mbalala omusajja bamuyita Kanuzire omanyi kati nze bwe mbanga maze okutuuka ewantu nsooka kubuuza nti emidaala gy'embizi giriwa nga twakagwa tuti olimba buli watuuka mu kitundu bakulamusana chairman nga tubuuza nga bw'ogamba nti ekintu ekisookerwako nga wakatuuka ewantu kiki kyosookerwako kati nze giba kubuuza mudaala gwa mbizi guli kati bwe twatuuse mu Mbalala ne bakugamba nze nadde ngenze nga manyiyo ogundi nga manyiyo ekifo kimu omanyi Kyuse Nansana atwalayo bulangi Kyuse aliyo mmanyi Nansana alina embali alina egundi Mbalala Embalala ina bulanche Mbalala amaanyi kati nze nagenze gye mmanyi yokka era tuba twakaviwa Kyusi tuti tusale kubo ne batugamba nti ne wabanga tukubira waaye nti wangi nange wange mujjeyoko
ne mugenda omanyi gaise saa 2 zokka nga mulidde ew'omuntu kisi ne tusala ekkubo ne tugenda ew'omulala babita Kanuzire naye najjula kati wejjudde n'agenda aleeterako akalo ate Kanuzire kirabika Munyankole era erinnya lya Munyankole ne ŋŋamba ate eno yo nga nkambwe ne tuddamu ne tulya butonga abatannaliyako ne tusumulula omusajja tewabalabye nga ensinia zaakaze maama akalo ebintu buli wamu wenkola yawo kati ojja kuyaya nawe ebyawo ate era waliwo oluwombo omusajja yali kulala kati nze nina enkola yange buli kati nga bwe nagenze Embaale era bwatuuse Embaale ne tubuuza baani abatemi b'embizi b'Embaale kati bw'otuuka eyo olusooka lubirizibwa nti wona ssaako erinnya Joba kaboggoza osobola okulyerabira kati ososa kigambo otyaka Mbizi Mbaale kaboggoza okitegeera Mbizi Kimbugwe Masaka kati ate eze Masaka nina nnyingi nze buli district gye nnyingiramu oba Ekiboga waliwo w'omanyi mpandiikamu buwandiisi linnya Kiboga kati abatemi b'Ekiboga bonna ne beeyiwaawo bati Kiboga no ne bayiika sabategera totuse mu kitundu nga batandika no bateriiko ng'okuba endala twasigalira kulya mbizi kali ate ndamta kishayina tugambe kimwe bale jirya bulamu twasigalira bulyako kabirizi kiki eno Uganda eno giteekako amaanyi ogisobola osobola okusibira ebuzira ensiri mu Uganda bwe neekalakasiza musigana buliddemu embizi yange kyobola amaso kulabanga ko ne politics nze sisobola na kudiscussinga mboozi za politics bayiza buli mutuufu nze nsobola okuba nga nzimanyi naye waliwo ebintu byewerekereza kati ebyo byonna nabirekera bano nze kati kanje nazirekera ba Munyagwa be bazisobola bo bamanyi ndi kino bw'okyogerako oyokya kino bw'okyogerako toyokya naye kati nze masiikini waabwe neviira Masaka mulekwa nfuuzi siina taata siina maama jagenda oyogera nange bansanga ndisikasinga ku nsonga ezo okyesonyiwa weewaawo banange ebinyanyanya biri bitya ebinyanyanya biri ku top ebinyanyanya bireeza abantu ebinyanyanya ye trend eriko naye ssuuna kyonna bwe twasemba okukola kwagano tugamba kintu ky'okozesa era ekintu ky'okozesa nti wali gwe mwamba balala nga bavaako abayimbire bavaako batije ne tubeerabira gwe eva kooli abaana babaloga gunga ng'okyaliko kati nayingira ekintu kino nga nkyetegekedde ate era n'obutakyetegekera nakiyingira nga nze manyi bakasitoma bange kyebaagala gye buva ne gye bwenkana omulimu okugubeezawo ne guwangaala sooka otegeere nti nno bakasitoma banjagala lwaki bakasitoma banjagala kyekimu neera ne mugundi ne mu bulamu bw'okwagala mu bufumbo omukyala oba omwami ng'ofunye patanawo sooka weebuuze nti omuntu ono yanjagalako ki kubanga abasajja babaawo oli ng'alina ekintu kye yayagala ku mukyala oyo nga waliwo kalakita gye yamwagaliramu ffe tetubeene twebuuza sona beno ye yamwagalako ki nga kumbe gwena tewamulaba kati gwe bw'osooka n'otegeera nti kino kyekinkuumidde mu ddya lino era wotavaawo nti twojja twenderayo omwami wange kati obaba omukyalo eyo engeri gyenfumbamu eno waliwo tubeereyo mu biboozi nga mutandise okunyumya gwenaga naye bannange ebintu bibyewo naye gundi afumba bino byagaana ebirala bibadde byagaana naye bannange nabweteme byagamba Ssuuna ayogera amanya g'abawala Abaganda galya era balengera kugamba naye kimanyi Ssuuna buli bwekulaba ng'oyogera oba ku interview yani olina amannya gange edda leeta amannya g'Abaganda gali nabweteme oli n'omanya nti nno ono yanjagalako kino kati tubeereyo nga tubagera n'ogamba nti naye mutuufu bannange omwana ono akola kino banawana afumba kati oli asobola okuba nga akusembezza lwa ngeri gy'ofumbamu emmere ate omala okutuuka mu ddya gwe ng'otandika obikyusa obivaako zanange tugende kuyiyaya nasiyagala fumba tugende kuyiyaya biki kati olyoka olaba omusajja bwagenda akola kyatandika okukyuka nga gabannange sanga mmere gyeyanfumbira nekagala kati takyabikola bwebityo kati ffe twayingira mulimu gw'endongo guno nga tutegedde bakasitoma baffe kyebaagala era situkivaako ffe tusigala ku nnono eyo
Wamoli yensonga lwaki tubakuumira ebbanga bakopakopa kiringanga bw'oyinza okujja ng'oli muyimbi wa kadongo kamu olw'okuba olabye kamiliyoni naye abadigiza ng'agira naawe n'ogamba ne bane kankyuseemu ntekemu akadigida kumba abantu bo baakumatirira eri ku lukoba bwe tulaba nga Mathias Walukagga abaddewo ebbanga lyonna Mathias Walukagga yategeera nti baamwagalira ku lukoba kituufu era olukoba lwe ye taluggyaamu bw'ayingira mu studio gitaaye eya solo ye musookayo naye n'alyoka ajja mukwano gwo Lirupazo ye amanyi yagamba yasookako eno nayimbayo ku bintu ebitegeerekeka nela waliyo ennyimba za Lirupazo Lunnabe bandaga ka video nga Lirupazo katono kakalakala nakalinga akasimbe ku musito naye Lunnabe embeerayo yali nzibu Katonda mugulu Lunnabe yali mukalukalu ng'alinga bwe basimba ku musito banange nayimba akayimba obuyimba nange sibumanyi n'agamba mbu nagezako kuyimba ennyimba ez'amagezi munnaffe otulabyeko nnyo munnaffe otulabyeko nnyo nzuuno ŋŋenda munnaffe otulabyeko ngenze ekooki nga yenna alinga omutegulule ku mutego natunulira Lunnabe nga talina adde akaviiri ku mutwe oba yali sitayiro ng'ekkooti emwambadde bweti zonna ku ngoye ze yayambadde mu vidiyo omwo tekwaliko olulwe zonna ali yaziseniyazike singa ebiseera ebyo essimu zaali active nnyo yalibadde essimu yalibadde vidiyo yagikwasa na ssimu naye ng'ate era Lunnabe ebiseera ebyo yalina olulimi ebyo byonna byonna ebyo talina kyeyasasulira kuba siyasa mbadde meja atandika katika wano mu covid awo nga Lunnabe asobola okujjajjattira omuntu oba asobola okujjajjatta n'olaba ng'asaana okukolebwa buli kimu bapulezidenti baakubanga ennyimba za Lunnabe naye nga talina ssente z'abawa ye ng'akeerawo bukeezi mwana wa ssebo mwana wa maama nzize nga bwe ndiize mulekwa waabwe kati ngenda kwogera ki bannange mutabani wa Nakacwa Sabirina nga mutabani wa Nakacwa Sabirina nga bwondaba wano nfe ngenda kukola ntya naye munnange nzize okweyanjulira nti ndi muvuzi wa bodaboda wonna woyagala osobola okuntuma nze njagenda Lunnabe ogalokanga akayimba bakatadde mu nga yavuga batica abo basaimo Lunnabe ku boda ko n'akayimba kugundi wamma ku KFM emmotoka zibunamumanyira ngenda ogule emmotoka nze namumanyira kyawo omulembe gwa maaso nga tuzeeko eri emabega kati nga kyakola mukubira najo na boda kati gwe Lirupazo njagala nkubuulire nze we nabeeranga ne Lirupazo nga mbeera ewuwe nalinnya waliwo natambuzanga nnyo ebigere okuva Salaama mpaka egundi mpaka oluusi Ekibuye oluusi nenninnya nentuuka Ekibuye nentambuza ebigere mpaka ku gundi mpaka ku Uganda House nenninnya gundi nenninnya emmotoka ya Singi 5 nga nfunzafunza olugendo naye bwe nabanga neevuddemu okulinnya akabooda oba kantwala direct ku Bukedde nakkiriranga ne Lunnabe ku kkubo nannamulizaako Lirupazo alamuza booda tiwali yali amusinga anti kati ebiseera ebyo Lirupazo yali akamala okuva mu boda ng'avuze boda agivuddemu awo atandise okuyimba kati yasigala nga amanyi oyiro agula ssente bwe ziti olugendo bwe luti piki enywawo mafuta ga 2 kati twayimiriranga kkubo ne Lunnabe n'agira ati boda neyimirira yebaleko ssebo kale ono agenda ku Bukedde kono ye Bukedde ojja kumpayo kasanvu kaki Bukedde ogenda kunywa amafuta ga 2 4 amagenda n'amadda kakati lwaki oyagala otwawule 10 simanyi mmeka zonna zaaki kati oyagala otwawule Singi 6 konna kaaki ogize gundi gagenda tugenda nawe mukama wange leka tugire kati gwe laba lyako 2 kuba kati ekitegeeza kati singa bannaye mukama kato okakananga osasudde 10 nga nnya ng'ogenze tewali muntu yali asinga Lunnabe kugira kulamuza boda wano e Uganda wa so kati Lunnabe wange kwe yatuuka ng'alaba kati ebiseera ekyageza naawe ennyimba yakuwanga kuba bagamba badijje babawayo ku busente kati nze ebiseera ebyo nze we najjira e Kampala wano Lunnabe oyo nali nze okusookera ddala nga kukyankoledde okubeera nga mbeera naye mu kazigo ke kyali kimmala bumaze okubeera nga nange mwegattako tulwane afuuke w'amaanyi kati nze olwedde nali nakayingira ku Bukedde Famaawo nange nayingira n'amaanyi mangi kuba nze nali nvudde e Masaka nga
ndi top kati nga nino kulaga ne Kampala nti nze munnamasaka avuddeyo nga mazo bakakasa nze neno bakakasa nze Kampala nakolanga ku radio nga nkola kiro kati nga naye nga nkukubira ennyimba za Lili Puzzle anti nga obudde bwagendanga okukya nga nkukubira ennyimba za Lili Puzzle nga 9 naye bannanga batandikanga saawa meka natandikanga saawa zabeeranga 5 awo n'okeesa oli ku radio nenkola paka saawa nga 9 ogw'ekiro no making sure nti ennyimba za Lunabe otekayo nga 9 nga nyigamu ennyimba za meeting nga zituula ku radio awo ne bagamba bannange okola bulungi program weebali n'ennyimba za Lili Puzzle nga ziyitiridde kati ate nga omu bagenda ne bagamba mbu alabika amuwa ssente nga mbaluka nseka mu mutima ne ngamba musajja wa Katonda ampa ssente ki twakeeranga ku makyanga enjala etuluma nga tukaze nga tewali yadde alina 10 nosooka twetunuulira kati nga mu lunaku olukeera ne lukya nga tulabanga yoleka etujjidde nga Lunabe agamba mwana wa maama olwaleero lukedde naye luzibye lutya nga mugamba Mukama Katonda yamanyi twabanga tulya nga bakolokolo amasimu awo mwana wa maama gyebale eti anti kati tumanyi kyagudde wano simanyi biki ogenda okulaba oli nga aweereza 15,000 ku simu gaga kyoba omanya olwaleero oluluwedde anti batusuuliddeko 5 olwo nga luziba lutambulirawo twabadde ku nsonga ya Lunabe nti yasooka kuyimba ezina amagezi kuba enaku ze bamugamba awemula nnyo kubanga gw'ogambye kirungi n'omanya kati nange ndaba yatukeesa nagamba naye nze kasigale wano mwaba amanyi nze kampeereza abagwagwa bannange Lunabe yakkiza naga kampeereza abagwagwa bannange ate so obukulyetingawo teritoleyo ofuna abagoberezi kati yakulyetingawo teritoleyo n'atufuna abagoberezi nze namba wanufani wa Lunabe ennyimba ze nzaagala ekikuusu simanye ekikuusu kisododde ekikuusuli kikudi zonna ziri awo zisimba busimbi layini kale asinda kakati ziyawo kale Lunabe yalina oluyimba waluyita biva muntu oyo ogendanga ku YouTube n'onoonya oluyimba lwa Lili Puzzle bayita biva muntu oyo osobola okukakasa nti oyo omulenzi alina amaanyi mu kusengeka ebigambo ebirungi ebyamakulu ate genda yosooka obuliriza oluyimba nga biva muntu oyo naawe wenyini nnyini ojja kwenenya ogambe nti ddala mu butuufu luno oluyimba lwaki tetwalwagala nga lwe luyimba olusaana okubanga buli purezenta ku makya bw'oba oggulawo microphone morning show oluyimba lwa biva muntu lwe luyimba olwalisaanye okubeera nga luggulawo naye nga tebabifaako yagenda nga alaba bagenda ebyamakulu abiyimba tebabifaako n'akyusa n'akuliyetingawo teritoleye n'atufuna abagoberezi newaleka bajja TikTok n'agamba mujja kuntege okitegeera ate akyegayirira ani omanyi bino twabangawo awo nga muyimbi bamala okufulumya oluyimba nga n'amavivyo gasabika bulungi okufukamirira abapurezenta wafukamirira nga asaanye n'atasaanye abayimbi nga baalaba ennaku munene mulira abyogerako awo abayimbi baalaba ennaku baafukamirira nga omuntu asaanye n'atasaanye nga kofulumya oluyimba osiba bandage ku gowudi ku mavivi aganaafukamira ogenda ofukamira ogaye bannakayimba kakumi ng'otuuka ku leediyo nga tosobola kwawula oba onaayera oba onaakola ki ng'otandika okufukamirira ku receptionist beta munnange mugyebale nze gundi nakayimba akapya munnange mukaagale ng'abapurezenta singa tayagala luyimba lwo nga terujja kuyitawo nga lunaayita luddawo nga terujja kuyitawo naye kati social media eno etuyambyeko nnyo ekyusiza ebintu suuna ekakkanyizaako ne kuba presenters bano abaali basurviving olw'obusente bw'abayimbi kati bakiwulira mulibeeraga walingawo ssebo bapresenta nga bw'abanga tannabakwata mu luyimba bw'ati nga terujja tambula mbu nga lulina kyeruba musebo mbu nga terulina kyeruba baabangayo awo naye kati akaliro kaabayitamu kati nkutege nzijukira abayimbi abatukubiranga nti mpisizamu akayimba lumu gundi lumu kuli Sevens yankulirako nangamba beni gyebale nti kale ntaddeyo oluyimba lwange nkolerayo ka challenge naye nga luli yankubiranga nsimuga nga mwana wa nnyabo kwendi nga tompisiramu naye kati nga tasobola kwegayirira era neŋŋamba nti emirembe nga gigenda gikyuka oluyimba lwafulumanga nga omuyimbi alukuweereza
na kusaba olumuyisizeko ku mpewo ne police Evans yankubira nangamba suna nji ntaddeyo oluyimba nsooka onkoleyo ka challenge awo ne mugamba nti nno ogundi nti ate ebyo ku mpewo naga nti nno manager ajja kujja manager ajja kujja sokako notegeera ebyo teri kati awo wensaasirira aba presenters aba survivingiranga kutegera abayimbi ekibatu bakiwulira kati kibali wano kibatujja ate teri kyakukola tebigenda kudda mabega tibigenda kudda mabega bakizenti trend ya social media yo yazze yagide ddala era yeyambye baliripaza okubeera nga batambula ebintu bya bitambula yabagamba lwedde mukuzimba n'ennyumba leero kati mwa bamanyi binyemu runna balimugamba amakaawo gamanyi yanga yatugamba n'agamba bampe mulaka mpemule yagannambuza n'omusajja ali mumuteeramu amasannyalaze nze namumuwa kubanga nze nange yateeka mu yange ye tusewa manyi jakulambuza naye kasubira house party ojjajja watogenda kukola party jakula tujja bikola yonna mubikole ate bana ekino olina okumpita olina okubaawo toyinza butabaawo okubeerawo sindagaseka naabanyambako okukwata okunkumula sinza kwerabira buli eyanyambako n'akwata olukono lw'omubbi si bibyo mbamanyi abantu bange n'abafuuyi b'endere nawe mbamanyi kirungi nze teweerabira ate gwewakowa ate nze n'embeera z'okwekiranya omanyi nakulyamu olw'ekkiranyo olwo olw'emasako munnange ate banaagamba bati olwo mukama katonda yannyamba naluvaako kati kati bw'obanga sikwagala era nkulagirawo ddala nijinkulire ku kampuni eyo wali ebisajja ebyankubanga agakono eyo ebisajja ebikulu ebikulidde ddala naye mbiyitako bulungi nnyo nenkaga nga neeyagala mbisinga nga neeyagala kati bwe mba nkusinga ate oba oŋŋamba ki etegeeza gwe bw'owala n'owalanira kati si bwe mbadde kati nakitandise ensi egenze enkyusa ensi esobola okukuteekawo nekusomesa engeri gy'olina okukwatamu ebintu nze nabeeranga mulungi eri buli muntu nga nekkiranya bwe ntyo kale nengenda abantu nempa abantu ebivulu nembeera mu bivulu by'abantu ku bwereere naye kati bwe namala okumanya omala okufuna obuzibu n'olinda omuntu gw'obadde ow'ebivulu by'obwereere ng'asirise n'ofuna ekizibu n'olinda munno ow'okulusegere abeeko kayogera n'ogamba nti bannange tulinze eddoboozi lya gundi tulabe yagamba nogulaba ng'asirise kati n'ogamba ensi eno esaana okugyako amaanyi awe nategeera nti kakati oli mutuufu omuntu kati ye oyagala akwagala atakwagala muveeko ziwe okigirawo bwoti nondaga nti nno tondiiko nga nange ndibikkulira ddala ekkambwe oli mutuufu okontegeera anza bangi katuyisiŋŋanyiza ddala nansanga nemulengereyi nange neneetugga netuyisiŋŋanya ate nyumirwa nnyo okuyisiŋŋanya n'omuntu gwensinga mukama akwebaza okumpaamu webale mukama akwebaza okumpaamu kuba nze nnumwa nnyo okuwola n'omuntu ansinga akasente kiruma naye tuba tujja tingogala banne ebipale bimulebera ayinamu emitwalo 5 omwo n'omusaasira n'omuyitako ebipale nga biraga gayisaawo obujja bwo n'abuyisaawo ayisaawo bujja alongo sayidi n'obwavu bwe ne bagenda noga mugende nettima lyammwe aye ne mukama mulungi tabulesinga bantu bagundi bamitima bibi mukama alaba emitima oli mutuufu tubeereddewo abantu twagadde abantu tebasiima suuna tubeereddewo abantu twagadde abantu tebanange sikyalina mikwano bannange nze bwe nsanga omuntu agamba bunno yeetamu abantu nze siina na kyemunyega mugamba kwate ekkubo genda nze ndabyekoko ku mitima gy'abantu ekitegeera omuntu gwe wakeera ku makya n'obeererawo enkuba nekkuba ku lulwe ng'omulabako nga mukadde w'osinga omwetaagiranga naye tomulaba nga tomulaba n'olyoka olengera omuntu n'aveewo n'ayira g'otasuubira na kubeera nga wadde nga afaayo nze era bannange ebizibu bibi Aruna alina olimba yayimba n'agamba nti ebizibu bibi erudda birungi bikulaga emyoyo gy'abantu bikuyigiriza nze kati ebizibu bye mbaddemu emabegaawo nabifuula lesoni
Bannange ngambye kwano jo ne kitali bali bakutwala mbijjukira. Waliwo omukulu omu yaŋŋamba nti tokifaako nnyo ekyo kitwale nga nti ezo zibadde school fees ng'osasulira kumanya. Naŋŋamba kati you will never face that again. Ebyo toyinza kuddamu bifeesinga ebintu ebifaanagana bwe bityo kubanga kakati oyize. Buli bw'oli gwanga mu kizibu n'ogenda weesigulira emikwano mbwe egikuliraanye manya nti nno ogudde mu kizibu ogenda kutoba bwomu nga muntu. Naye buli bw'ogamba mbuno nedda nina bakyali bange bajja wa osobola okunoonya kyaliyo omukadde wozinga omwetagira nga tomulaba. Oba oli awo Mukama Katonda ng'aleesa abantu ate babadde tosuubira ne bakuyamba be baliwo. Era waliwo yayogedde mbu okwatanga essimu yo olunaku lumu ng'olina ekizibu olina contacts katugambe 100 bayite mu bonnabonna ogenda okulaba nga tezasobola nakuyamba. Okitegeera kati bonna bannyamba essimu nga mwebali bakajjadde naye ng'osobola okukubira omuntu essimu n'omugamba nti bw'aba kuyambye nnyo obisanga w'abalala. N'agamba suna beekagwamu basajja beekalakasa naye temuli. Okimanya baddansa b'emitwalo 5. Nsajja nga emitwalo 5 ntidde n'okutya bakava n'e Bulaaya. Abanga be UK wano George. Babadde UK wano ansabye emitwalo 5. Bebo muganda wange abantu tugenda yogera school kituufu abantu nange nayiga sikyegulya abantu nkola byange anjagala tanjagala lekayo. Anti kati olaba omuntu eyatondebwa mu bulamu nga tali kwagala ne bw'olikeera ku makya n'okola ki omukakase nti nina okwagalwa tekisoboka tali kwagala. Tolwananga nnyo konvisinga muntu kukwagala. Waliwo abantu abaleetondebwa nga ne bw'olikola ki tali kwagala mu bulamu bw'ensi eno. Nga temulikeera n'okola ki nga ye tali kwagala taliraba bulungi bwo. Ne wabaawo n'omuntu omulala asobola okulaba n'akunoonyaamu obulungi bwo n'aleka ebintu ebirala. Katunuulira nga gundi nga Mwanyinaze Bad Black yafuna omwagalwa we. Ovudde ku biki byonna binakubaye Bad Black ye muntu asinga n'okwewako obujulizi mu nsi. Kati yakoze bina. Akeera ku makya n'agamba bannange mu bbanga bwe liti mugenda kundaba nga ngezze bina ndiri bulala yabaga yatugala tumulindekaawo kati atuula naye mulinde n'akubulira be yakuula abaamukuula be yakola byonna kati ye byonna era waliwo omwagalwa we yali yatondebwa nga ye ali mwagala nga bwali nga ye. Ekitegeeza bano abakazi abagamba mbu tewali kyosobola kukola kwa waliwo gwe nali na juice n'agamba terina kyosobola kukolera musajja akusiime nga era agamba abakazi mulekerawo okukolera ebintu abasajja tebasiima omukazi. Era kituufu nti tolina nnyo okufaayo okukola bingi nnyo okonvisinga omusajja akwagale. Teri kintu kirungi nga kubeera nga gwe n'obeera nga otambulira mu real kalakita yo Mukama Katonda yabeera yakuwa. Kati eyo kalakita entuufu eyaddala waliyo omuntu Katonda gwe yatonda nga ate yayagala ng'ajagala nnyo. Kyenva otukesa n'ogamba Yesu na beno yamusobola atya nga kumbe mwe mwalina kubeera babiri mwali mulina kwesanga. Kati olaba Chosen Becky eddalulye nekikoleke nelwekyanga nelukubasama nebyetoola nelugira luti kati ogenda okulaba mu comments ne bannange weerabya nti oli mukazi kati ate nga waliyo omusajja mubeera n'abasajja abagamba naye Chosen Becky byekyebuusabuusa ebyo Mukama n'akinkosa kati nebikusobera ebifane nnyo era ebyo ebintu bw'otabisaako nnyo mutima. Twali e Masaka ne mukwano gwange Mbazira ttono oyo yambabaji Eva akati twalina akalayiburale kaffe ke twali twakola e Masaka awo nga tukyakola ku leediyo Buddu. Kati tuba tugize tuli awo kalayiburale tutudde tuliiza bakasitoma tugenda okulaba nga wayitawo ekiwala nga kyetisse endagala nga kiina ebina Mbazira nakolaka suna jangu olabe endagala zekyetize ziveeko. Nangamba ekiwala okiraba nti nangamba va ku ndagala zekyetisse tunuulira wali tunuulire Mbazira bannange kati gwe tobiriiko wetise endagala zo muwala wa woteeri yava mukyalo ennaku y'emuyinze
naye ye engeri yayiseewo nga azinyule omugumu gw'ebbina gugenda muleetera ebizibu. Kati buli muntu abaayo n'omuntu we n'ekintu ky'ayagala era mu bulamu. Twali tukyakola ku Radio Buddu, waliyo omukyala bamuyitanga Mmere. Kati Mmere yasobolanga okuwuliriza ng'okola. N'akusanga mu lukuubo n'akuwayo ka comment kamu nga takumaze mu maanyi naye n'akugamba. Yali nga bosi wamwe. Yali bosi, yali mukozi munnaffe aba akwagaliza bambi ekirungi. Kati ng'akuyita n'akugamba, owaayi Kiwangi, okimanyi nti osawundinga nga Patrick Omujuuka. Omugamba nti nagamba kireke tokiddamu weesike odde mu kalakita ye yaddala Mukama Katonda gye yakutonderamu. Twagala suuna bbe. N'agamba nti nno ekintu ekikyo Katonda kye yakutonda okukola bw'otakikola ani alikikola? N'agamba nti kola ekyo ekintu ekikyo nga kyaddala kibeera kikyo. Kiringa ng'omutokera makya n'ogamba mbu nze njogeza tamala emirundi. N'omwogeza naye tosobola kumwogereza bbanga lyonna. Twagenda ffe okutandika okumanya komedi ono nga Amooti ayogeza Ssebaana Kizito. Yali amwogeza nnyo nze namutegeera ku Queen wano Uganda. Ezimu ku breakthrough za Amooti omubalanguzi kwogeza Ssebaana Kizito. Saategeera. Anti katomanyi. Naye kati olwaleero Amooti tasobola byogera n'ebikunyumira olw'ensonga nti Ssebaana Kizito yavaawo mu kifaananyi. Nti binyuma already atambula naawe obikola. Kati olaba olwaleero aboogeza President kati nga Tikyampamire. Mwagala nnyo bw'atuuka nga tukuba enduulu. Bannange buyaze. Naye olunaku ne lukya nga President Museveni takyali mu kifaananyi kya public. Biba tebikyatunyuma. Nga bw'ogamba nti nno awummudde azze eri mu bibye takyali mu kamera biki. Takyatambula kubeera wano wali. Ogenda okulaba nga naawe byotambuza tebikyavamu bulungi era ng'obivaako. So ng'ate oli bwakeera ku makya nga ye alina kalakita ye gye yagunjaawo nga ye oyo. Era nga buli amagambo nayo bw'atyo. Asobola okutambula ng'atambula olugendo lwe ye naye. Kutegedde. Kati so mu mbeera eyo bw'etyo n'olw'ensonga eyo kati twogera ku nsonga eyo nti ey'okukola ekiri original oleme kufakinga wabeerayo omuntu akyagala. Naffe bwe tutyo bwe twajja mu ndongo yaffe eno nga tukola ebintu byetumanyi eby'origina ebituufu ebiri mu ffe. Ne bwe baboogera ogikwe babagamba nga yibana abanakyalo bivudde wabinyenyera tulemezaamu kati olunaku olwaleero beeranga gweyo oli wakabito olwaleero ebintu byo bizibu ddala. Anti kati ekirungi nze kati ebintu ebimpa amaanyi bingi nti mu bulamu bonna obwensi nali mpuliriza DJ Nimrod ennaku ezo nga ayogera n'agamba nti nno nze DJ sina DJ gwe ntiririra nkuyisaamu eggaali wano kubanga guno omulimo bonna tulwanira bukulu bonna tulwanira kubeera ku toopu ojja nkuba ekikono. Musajja yayogera ng'ayogeza mazima teganze bw'ojja nkuba ekikono kubanga nange awo wenjagala awo wooli wenjagala. Kati nze olunaku olwaleero nze nina ekintu kye neenyumirizaamu ng'omuntu nze nti olunaku olwaleero nze ne bwenkera ku makya nga mbadde nscrollinga ku TikTok mbadde ntambuza remote ku TV nensanga nga waliyo DJ anzikakkanya ne bwemba mbadde nina omuwogo gwange gwendi mu kulya nkwatiyako n'ekikopo kya caayi nenywera ddala gubulireyo nga n'enseko bwe zinzita kubanga bayiza sikulaba nkongoze kwewozaako toteri tidde kakati ndidde bisesa kati osobola okutunuulira nze nsooka nentunuulira ali mu kunnafuya nensooka mpeyingamu neŋŋamba enfuna yaffe eyimiridde etya nanga kati nze gwanafuyiza bwe tugenda ku kifo okunoonayo ssente tunoonayo zifaanagana ogenda okunoonyereza okubuuliriza ssente z'akolera ng'akolera 15 2 3 gwe ng'oba onoonyeyo 3 wanoonye 10 oba onoonye
Wanonye abiri gw'obononye milioni 2 ate nga bakwegala n'okwegayira bakubira dda ng'obagamba olina bizi. Wanonye emitwalo 10 gw'obononyewo kakadde, wanonye abiri gw'obononyewo milioni 2 kati bw'omusanga nga kwogerako balukooseko biveeko bw'oneewozaako onaakomawa. Naye we nange nako okwewozaako tebikola. Omusajja Nimrod yayogedde namulabye ati ali mu bino ebintu n'agamba nze to nkukaliramu nze kuba ekikono. Kubanga basebe bamugamba okaddiyerekera banne n'agamba ndekere baani nkaddimu abanaali gwanaaliisa abeewange nze kuba ekikono. Nabula ensi yakulemezaamu. Asobola okuyimirira ye n'atandika okukuritisizinga naye nga naye mu mutima gwakimanyi nti nno omusinga. Nange mbalaba oteka ekyo tunoga notula noga bakalo ono nze mbabikulako nensekana nga lakaira bwono lwakakayenze seera agalagana nga laba ono. Bakati recently twawadde Bungereza nga tugenza okukuba endongo naye nga bw'okwatayo ka video n'okateekayo nga bitandika laba amaalo. Nalabyeko ne kugundi yes mu comments nalabye. Ngamba bulaba amaalo kati. Nogana ebino ebyano nga bidije byennyini. Kigamba bulaba amaalo naye nga kyakoledde n'amasuwa mu kikajjo. Goli kuhamu leisure center e London. Bitwale 5. Goli kuhamu leisure center e London. Yali n'amasuwa mu kikajjo ne notekayo ka video ko n'agamba mbulabe ekyalo. Sobola abamu tebakulakulana. Kati balaba tuwanisiza abazungu emiti nga bakola bati bigamba naye musooka bbalo gakiki. Era nga mu bwongo bwe mulimu ekintu kigamba nti nno tibasaanye ku kiko mbu temugwanidde kusanyukirwa. Temugwanidde kwanirizibwa mwe baana abagenda eyo mwe baani. Timugwanidde kwanirizibwa. Abantu banyuma naye tebamanyi. Tebanajagala kubuuza ntulaki abantu balowooza nti kafunye akalungi bo balowooza bulikyo kafunye akalungi oba ssente oba motoka oba kimbuddogo. Simanyi kiba kirowoozaako nnyo dogo naye nga babana omuntu asobola kukola sona benda so agenda n'agamba kati neewa target n'agamba myezi gina 6 kankole nguleyo emotoka yange gye njagala bo kasi ogifuna dogo mugamba naye waliwo n'ekintu ekira abantu kye beerabira nti buli muntu Katonda agenda okumutonda ng'alina pulaani ye kituufu era ng'olutambi lwolwo bulaza terulikyuka. Mukama Katonda bw'abanga yakutonda ng'olina w'olikoma bw'oti ne bw'olwana n'ofuna ennyondo okuba enkulukuku ne bw'osamba enkulukuku ogibuuse ku kkubo nga tolikyuka kuvaawo. Kaakati omuntu omugezi yoyo ategeera n'amanya nti nno Mukama Katonda twendi yange yagitonda kubeera bweti nti kanzikirize ntambule ne munnange ono nsobole okukola nsobole okutuuka gye ndaga. Waliyo abantu nga olumu Misa kiyagamba nti mu famire mubeeramu omuntu omwesi. Omwesi byebiki? Omwesi nga bw'ogamba ng'avuddemu wetutumu nanyumyanga naawe nti famire Mukama Katonda agitonda n'agibulesingamu omuntu n'agamba gwojja okubeera omwesi yayesa empiki naffe tumuyinayo yayesa obunaye wala ali awa tetugamba ffe nga tetunnaba kyokka yanzirako bitegeera bwe biba. Mukama Katonda olwo nno bw'amala okumubalaga bw'ati kakkana weeteeka amagezi mu mutwe okkirize nti Mukama Katonda akikoze bw'atyo yakikoze kwatagana naye mutambule kubanga era waliwo abantu Katonda be yatonda n'agamba gwe okubaako obulungi bwe olitambula n'ono mutambule. Naye kati waliwo abantu b'omutima gwe ng'agamba nze sisobola kutambula n'oyo mba neerabisa sisobola kutambula n'oyo biki nsobola kutuula n'oyo bandaba batya kati okuyita omulogo kyangu. Abantu abasinga boogera ekigambo ekyo mbu gundi mulogo mbalaba amaze kubulwa solution ng'alaba byonna byokoze yabigezezzaako n'ebiganye nga bamulagiridde ndi mu kusima golodi waliyo sente n'adduka emisinde n'agezaako ne bigaana kati ate agenda okulaba gweofunye kasajja kano kayi kakalogo naga mu kutunda emivumba mulimu sente n'ogenda n'ogisubula ne zibulayo kati bwebuya n'amala okuyimirira bwati mu sitenseni nga bimusobedde ng'agamba gundi oyo mulogo
tutwale gyologera mbalaba eyo ku social media abantu bamala kulemererwa byetukola n'alyoka agira akufula omulogo ate singa abantu bategeera mu bulamu bw'ensi eno nti nno ffenna situwatondebwa kubeera kyenkanyi ne mu Bible kimanyi n'abavu baalingayo nga bangi sobola kutubeera kyenkanyi twegomba e Bulaaya naye tutuukayo era ne tusangayo ate abatusaba twegomba e Bulaaya nabo ne bakusa ate mbadde manyi be balina okwokyayo nosanga nga waliyo era naye oba amasiikiini wabeerayo akatundu ne bagamba nti abantu b'omwo banoonyi ba bubudamu twali egundi twali e Cairo twali tuyita kawungeezi nga tulina kukuba we tuyita ne tusanga nga waliwo omudaala gulinga nga bwolaba ejjaffe egya Rolex ng'abantu basimba layini nga naye nga basimba layini bwe bamuwa ekintu kiringa chapati batugamba bakiyita kubusi oli bwakizinga bw'ateeka mu kiveera kye bw'atambula bw'agenda nebugamba ate ekyo kinaaga nti nedda abantu ng'olunaku lukugendedde bubi ogendawo n'ogamba ne bakuwa ekyo ekigundi bwaki ngafe wetugamba nga kiganye noga kanyewo ekikomando olwaleero kati bali bwagaba kyabwereere bwereere osimba layini awo oba gavumenti yekibaamu ne bakukwata ne bakuwa n'ogenda nga layini esimbye awo ey'abantu ng'olunaku luganye kati kitegeeza nti nno si wano wokka naye walala Katonda talina wantu wonna we yatonda abantu nga benkana kituufu waliwo omuntu eyatondebwa nga yo okuba obulungi okuba bw'aliba alikolera ono kati nga kyolina okukola kusabira ono abo era obulungi naawe osobola okubaawo kati obuzibu bwa munnayuganda wa wano nti ye libeera ttima abantu bangi bali mu mirimu eyo nga bakolera baboosi baabwe naye ng'awalana boosi we agamba ne guno ogusajja waaki gwe gulina ssente lwaki siyinza agukozesa nga success ya boss we muluma kyokka nga ate gwajjako ekikumi tuwangaala nabo naffe ne mu industry eno tubeeramu nabeera nakatera bagamba bakisuuna buli ddakiika buli gundi buli weekend afuna ekivulu kumufo kyokwekwatako naddeyo nafuna obujja oli nakunyiigira naye ng'akimanyi oli nakwonoona ewa promota naye nga bwobwongo bwakimanyi nti nno singa promota aba aleese omulimu kukyaleese naye alinako ka percentage kati ye aba alwana bulwanyi kulwana abaana bangi eyo abali mu industry y'endongo eyo oli akutte akwata oba DJ ng'oyo ba MC n'amutwala mu bbaala oli waaba akolera katugeze ng'oli alina akabaala ke ye house DJ n'akwata MC n'agamba nti kansembeze munnange namugabwe kati bakakazindalo nze nga bwenseese endongo wano ogenda okulaba ng'enkeera ng'ovuddewo okunoonyereza ng'eyakulira oluvaawo olwo yeyo gwe wajja oleebeesa oyo gwe waleeta munnanga tebabikola ebyo sanga munno ku street ali awo bimusobedde muganda nga ate wakolanga ku gundi nagaba waayo MC gwe natwala yanjogerere wa mukama wange ne bangoba gye bali ttima oli mutuufu ettima eritebenkedde ettima eritebenkedde era liremeseza n'abantu abamu okukola kikyo bala abamu tebakyayamba suuna olina mutuufu abantu bakyayamba bino bena bimala kutuukako bwakyali eyo ng'okyayambye akajanja nze nsooka kwebuuza kusenga wa mutima gwange nze nasiibanga nga mpeereza ssente nentuka n'okubuuza ku mbazira ne mugamba muganda wange gwe kiri kiti eyo naŋŋamba nti nno ekintu ekiri mu ssenti meseji ya ssenti esinga received muganda wange olunaku luganye bannange nkwegayiridde bannange ze ne bwopa ekyesatu kimala nakuweereza kwabe 10 b'oweereza olunaku abadda n'okwebaza mubaamu nga 3 muganda wange weebale ng'abalala tebakubidde basirikira busirikizi ng'alaba ng'obuvunaanyizibwa bwe kimukolera kati tubawagedde ayina ziweereza oli n'abeera awo nga yayimiridde ku ekyo kitegedde n'osanga oli nakkalira namu nagamba nti emotoka singa twali sitwakuwagira tewandigifunye n'ogamba bannange gamba ssebo nno watuuka okulekera abalala n'owagira nze era naye walina akasongako munnange nno naawe babeera abawagizi ffe abo abalungi abo abatwagala mubeeramu ababi era bino byonna nze omu ku bantu abaali basinga okunenya abantu abatambula n'eggaali
ogundi nze nga netambuliranga kazibu ekapo era ati bamunalaba nga bamujerega yevuga nze netambuliranga kazibu ekapo neberera webererawo bwotyo naye osobola okubanga okuba ebyuma nolengera omuyaye ng'ayimiridde awo ebbali naye ng'owulira ebigambo byavaamu nga birala. Waliwo nze edda nakolerako keeyo mu kifo bakiyita mu Lukwanga eyo nali ndayidde n'obutaddayo lwakuba nabyogeza buto nga nakatandika industry batuukawo wayi muwagizi omu ye yatandiikiza n'agamba oyo si ejjajja Ssuuna oyo oyo si ejjajja Ssuuna jjajja Ssuuna mumanyi kakati abantu baali bazina nga endongo etabusa abantu bonna bali bati omuyayi najja n'abayitamu naga oyo si ejjajja Ssuuna munnange nego bakigambe n'akigamba omulala nego bakigambe n'akigamba omulala mu dakiika 2 ngenda okulengera nga ekikaali kyonna kiyimiridde nga tewakyali azina nga bagamba si Ssuuna kyenva nkwata omuzibe bwa abaana beeka kiki komanena kamanyoko gwe jjajja oli wano tuli babulimi gwe jjajja Ssuuna gwe olutalo lwali awusulula banga olutalo ne lusituka mu Lukwanga kwatulimba gwe nga ebiseera mu social media tennayala ndi ku radio si ku TV omuyaye yajja ali omu n'agamba kakati nga musajja atunetambulidde bwomu bannamunigina ebyuma nze mbyeterawo nempayalinga obuntu bwange nebekyanga siba kuyambibwa nenfunayo kuba okukyala awo abadda ku saidi yange olutalo lwali lukobye kyokka omuntu omu yatandika olugambo lw'ekisiru yajja n'abuulira banne si ejjajja Ssuuna abayayi ne bagenda kati nsirisaamu nno bwenti baga abaana beeka kikinga ndaabayimiridde twana ne jjajja gwe jjajja Ssuuna gwe jjajja Ssuuna jjajja mumanyi gwe jjajja oli muyaje gwe kati twagala tukulage ife babuladi b'Olukwanga tuli bamutawaana mu Lukwanga amayinja ne gatandika kati abavubuka b'okukyala abaali bamanyi abamu abajjangako eyo mu tawuni kubukedde awo be bakakanya embeera ne bagamba bannange yoono waliwo akavubuka akayogera nga bakawuliriramu kibiba bigamba kati jjajja obanga yeggwe Sese Ndongo tugende baali bakusse busse olala era twali eyo egundi nali olwo nkyakola Masaka nga tuli Kinyerere mu Bawalukagga kati tuba tuli Ekinyerere mu Bawalukagga lunaku lwali Lwakutaano nga pulogulaamu yange era gye nakolanga yabeerangawo Lwakutaano ku leediyo ekiro kati bwe namanya nti sigenda kubaawo ku leediyo nendikoodinga pulogulaamu eyo novaawo n'ogenda endongo nga gikodinga bwe njogereramu kati ugundi ne baginteerayo ku mpewo kakati tugenda Ekinyerere nsimbula endongo abayaye yeekyo jjajja ababadde baninda mukanyi oyo jjajja teekamu endongo teekamu ekiwuluguma jjajja bampaga bampa ssente kakati ekiyaye ne kigenda kifuna akalediyo ekiyaye kyafuna akalediyo nekijja nako kyajja nako mu ndongo nga kibagamba amaayi oyo muyaye si jjajja wulira jjajja Ssuuna mutuufu ali ku leediyo wekiba kyako ogenda okulya ng'oyayimirira nga kigenda kola jjajja wangi oyo si jjajja Ssuuna omutuufu wuno ali ku leediyo batufeze mu ddakiika ntono kugambe kyenalaba mu Lukwanga nali nakirabadde Masaka ng'ekikaali kyonna kiyimiridde bayimira n'ogamba luno bwe bayimirira nga ngamba buzibu ki nga era nzijayo bakyaliba nga ate wagwani nga bagamba wagwani mikyayogera kyono omyaye gwe Sona Ben hono wana ali ku leediyo gwali weereza gwali watufeze dda tugumiikiriza omyaye wuno ali ku leediyo twabagamba temusobola kumuleeta wano waliyo omulenzi simanyi yeeyitaani mbwe ambasada wa Liverpool yali mukubi wa ssimu ku leediyo yakwata omuzindalo n'ayogera ne bawulira n'abagamba nti nedda jjajja Ssuuna bwe yategedde nti agenda kujja wano yali kodinze najja wano najja kwakanyaba baali bagenda tandika kuba amayinja baali batabuse
naye ng'omuvubuka oli baali bamuwuliriramu era bwe yayogera nebyo ne biggwa kama nga yakutaasa kati munnange kati obuzibu buno bwe tulabira mu mbundi osobola okutambula n'olowooza nti nno gy'olaze abawagizi balungi naye nga basobola okufuna ekibatabula awo ne bava ku sayidi ne bamenya obutebe tubalabe ne bamenya obutebe ne bakuba ne bakuwa amayinja ne bakufulumya awo bambi nga ne mugamba tekoze eki baganda bange ne bamenya ebyuma byombiraba bambi olyoka olaba eŋŋumi esobola waliwo ebitundu byogenda n'ogamba naye bannange eno siridda era nze kati sinenya nnyo muntu gw'olaba nga agenze n'obukugu n'ebyuma n'agamba kangene n'ebyuma byammwe n'abitwala n'obitwala twabadde embaale n'essaha eggulo kati naye nga waliwo kavaani kagiddemu security ye ng'akimanyi ssaawa yonna we batandikira kavaani nga kagiddemu security ye mweŋŋange otegeere nti nensi si nnyangu awo yaba mutuufu munnange kiba kituufu gwosobola ogamba mbwe bakutimba ekisaawe kijjudde enjagalwa nnyo naye nga mujjiddemu abateesi balo nawalabye ebintu bya Victor Kamenyo ekyokusaka bageze ne bamunenya naye bambi yavudde n'agamba omuntu waakoma waakwata nga awoleza ssente omwana nti balina omwana n'oyo omuwala 5,000 10,000 mutwalo ne bagamba buno obusente 5,000 agamba nendabe musekerera ssente zange naye nange wenkoma kati abamu abakazi abo ne bagamba ekibi obuzibu n'abasajja abo abamu we baba baagala tuwa school fees ate baagala tusooke tubajjemu lwaki mwagala tusooke tubajjemu like maama kale wadde nkimanyi waliwo n'ekirala kye bayogedde nentegeera omwana talina kuba oba tewaliwo we bakiwandika ti n'omwana wa mukyala yekka babiri mwenna musobola okulabirira lwakuwaffe abakazi owa tutandike naki ku basajja abaagala abakyala basooke bajjamu ekyo tulyoke tudde okuweereza ssente entono bo abawala zino 5,000 ziweerezani katusooke tushira lwaki oyagala mba osooke nkuggyemu nfuna amaanyi agakwata mu nsawo gosobola okuddawo n'olowooza mbu ensawo zino ziri kumpi wano naye ssebo okukwata omukono n'oguyingiza munda wano olugendo oluli wano ggwe ng'okwata ssente kuzifulumya kubanga amaanyi omuntu g'okozesa omusajja yagamba nti nno ssente zibeere nga kasoggo eno gye ziyingirira wabeere wagazi naye wano bwe zifulumira teekawo obukwakulizo abeerewo katono bwekati singa baba bakuggyemu naawe muli olina ekisa ky'obuzadde nesula wansala ekisa ky'obuzadde oyagala abasajja kye baba bakola waliwo omutima gw'ekizadde ogukujjira mu mutima noga obaaba bambi era ye sayini eraga nti ono omuntu azze mwetowaze nti ono bambi okunona akasente azze mwetowaze naye waliwo omuntu ajja ng'olaba azze n'ekibuli noga nti ono gundi ono notekawo embeera si basajja bonna nti bakyetaaga naye oli bw'aba yeetaaze mujjeemu olwo mumba mugenda kulaba kyekipya ennyo ekiryawo balyambu kipya nnyo ekyenje bagenda mbu kyobozze nakyo wadde suuna alimu watugamba musi byanjawulo suuna twaliza muli naawe ekyo nkikkiririzaamu nawe Dumulasi yayimba n'agamba nti baba n'enjawulo wadde erinnya ayitibwa mukyala naye mu nsiika awo olabire enfumba ennungi baba n'enjawulo wadde erinnya ayitibwa mukyala naye mu nsiika awo olabire enfumba ennungi awe twawukanira awo kati olowooza singa abasajja bawuli abo balabankana ati nange era mbalinge nakubuuza bade ufuna ki mu bwenzi nze munkoyo oluusi kabaate kanjawulo basudde yayimba n'agamba mbu akabaate k'enjawulo katusuza tukanudde tuti oba owerekera omweru owa bbulaaka nakkirira n'agamba ate mukama akyayiiya tulindiridde ba pinki n'ababbululu ajja bakola ogoberera ababbulu toddangawo n'obuuza omwami wombu ate simanya agenda dda anti tuba tubuuza noga naye kikyembadde sikuwa mwagala ki mu nsi eno anti byonna era obibuuza ali wali akajja dasirise bw'ati ng'agamba abaana ayogera biki bannange omuntu ng'alaba bannange twakirwaye bannange mukama aluna ayimba n'agamba mbu
ono balwa kubo nazadde bweru gyolaga alina bana buli omu ne maama. Omukazi oyinza okunomera omusajja mbu azadde bweru kumbe wo mulala gyolaga alina bana buli omu. Nkutegedde. Ono balwa kubo nazadde bweru gyolaga alina bana buli omu ne maama. Ono n'agamba oyinza okunoba nodde eri nga gwe sayidi kiika. Okitegeera? Gwe wali main. Ng'ate obadde eno nga gwe main. Kakkana bukakkanyi otegeere nti nno omusajja ye omusajja. Ate era bino bye mubuuza nze simanyi bwe bwafuluma nga nfuluma. Ennaku zino twatandise bw'oyenda nga nange nnyenda suuna. Bw'ogenda out nga nange ngenda out. Ng'era bw'otawulira nti nno waliyo ajati ayina ba aji bana. Wabula bagamba nti waliyo aji ayina ba ajati bana. Waliwo ekitiibwa nga kyo Mukama Katonda teyabakibakkiriza timwakigabanako. Era otuula n'okyerekereza n'ogamba birema ng'enkoko bwe yava ku kyeggulo naye banna enkoko ezirabika ziri ekyeggulo bazikima bummi. Waliwo enjogera zisaana kuba mbu ebirema enkoko yava ku kyeggulo temuzikiwa gwe gezaako giwolawo oteekayo okukolawo bateerye bambi kuba bazingiza mangu saawa emu ng'enkoko ziyingidde eŋŋanda naye enkoko enzungu zisula zirya zirinyira zirya. So ekitegeeza tewali tuyinza okukola obba kuuma omusajja wali kyetuyinza okukola okuuma omusajja. Waliwo hajati gwe naleese wano n'agamba abasajja nabo mubawe ku ssente lwaki mubakama bulidde gwe bw'okwatako n'omwoyo ziba ntono. Ekyo kirisoboka ddi wano ku Uganda ya kuno wano ku lukalu luno olw'Afirika wano omukazi akwata kwokyeyo gye bali asobola okukikola ng'ayina kyabala naye. Naye kati waliwo era ebiseera ebisinga abakyala abakikola naye amala kulaba ng'omusajja naye ayina ekiddako ng'amutaddemu ng'ayina n'ekiddako. Andi kakati asobola okubala nti n'agamba nti ono nsobola omukola bwe nti naye mulaba nti naye ayina ability esobola okunkolera kino ate era mu biseera eby'omu maaso. Obeera omukazi asobola okusinziira ku ngeri gye z'otambulamu naye. Kituufu. N'agamba nti omuntu ono engeri gye tutambulamu nga mbeerawo mu mbeera bweti ne bweti nti nange bwe nkwatayo kano ne mba nga amuddizaayo naye tiwabeera wabi nga bakikola. Naye kati oluusi ebiseera ebisinga abakyala nabo babeera totally disappointed. Wabeerawo omuntu gw'otunuulira nga tagwana yadde okukwata mu kisikaati kyo gyemu yadde olukumi olumuwe nga kati ddala ng'omuwalu waki waliyo ebiti by'abasajja abo ge mazima amatuufu nga tasaana kukwata kasenteke kamwayo. Ne wabawo abakyala nga ddala mutuufu oba nga naawe olina gy'ofunaafunayo akasente nga kiba kirungi nnyo once in a while no surprisingayo. Naye kati waliwo abawala b'ensaasira agize abawala abasinga batera okukola ebintu ebyo naddala nga babikolera abavubuka abali bulooka ennyo batera kubeera ng'oluusi nga tebakwatagana oluusi mu myaka kati ng'omukazi oluusi ali emyaka gye giri waggulu nnyo n'egy'omulenzi ng'alina okukola ennyo okulaba nti nno asanyusa omulenzi oyo asobole okubeerawo. Kati ebo boolaba abavujjirira ennyo n'amaanyi. N'abeera nga buli kaseera avujjirira omuntu ng'omuntu gw'avujjirira ali awo ali bulooko nga talina kyalina. Ekyo kirungi nnyo ne bwe muba ng'omwami ayinayo. Waliwo gundi emu waliwo birthday party emu gye naliko mukwano gwange ali ewa Kiseka wamuyita Longo Windi. Longo Windi ayina kampuni ebagiyita Longo Windi. Longo Windi eyo gundi mukyala we yali agenda ku surprising omwami we omukyala mugagga n'omwami mugagga. Kati omwami kyala n'aŋŋamba nti mwami wange akwagala nnyo abeera akunyumyako nga tuli ewaka. N'aŋŋamba nti ngenda mu surprise nga naye njagala obeere amanga the surprises zagenda nga yakatuuka bw'ati byagenda okulaba nga nawe ogiddeko nange nenzija nenkajjala mu bisaati byange nenterera bulungi nnyo. Omwami najja baalumusula mu busuuzi twali awo ku gundi ku bayitawo Kayeni bannange egundi essanyu lyali pitirivu okweyagala nga kuyitirivu bannange omwami nandava alaga bannange suuda ovudde waako namuleese embaga neyekwata akati kakati omukyala ng'ataddemu akasente kayitirivu kati omwami n'ayimiriza enteekateeka n'agamba kaakati nange nsimbulidde wano
nange kati nsimbulidde wano mukyala wange wanjikomaawo toddamu kubaako kyoteekamu kati nange nsimbulidde wano olutawo ne lutandika mukyala n'agamba sebo nedda ebintu byange byonna byonna nze nagenza okubigiragala namugamba ogenda kwabikira wano era onneetandika competition netandika kati nolaba nti nno wabeerawo obulamu mu kwagalana kw'abantu abalina akasente bonna naye buli omukazi gy'agenda mu maaso okubeera ng'avujirira omusajja atazza amaanyi naye gamuggwamu amaanyi omukyala gamuggwamu ate yomba takyakuwa respect wadde n'ekirala abaami mwegendereze n'ekintu kino teweemanyiiza nnyo kwagala favor kuva wa mukazi baby kati do me a favor ompeyo kasente we kati tokikola nnyo okukikola osole naye tokiyitiriza buli bw'okiyitiriza ogenda owewuka mu maaso ga mukyala wo nga tomanyi abatakyakula musajja ebintu ebisinga ne bwebeerera decision making okusalawo mu maka omwami wambe ebitundu nga 80 ebitundu nga 9 mu kusalawo ebigenda enteekateeka bwe zirina okutambula engeri y'amakaji galina wamba 10 libere lya mukyala oli mulekereyo wakati mu kuswala okungi wabula tolina sente okwerekerezeyo mu kuswala okungi naye buli bw'onaddiira n'ogamba mbuno buli kimu mala kubuuza mami atuuka n'atandika okugira nti oyo mukwano bebi talina kyasalawo nga taŋŋambye biwulira yes bebi talina kyasalawo nga taŋŋambye gwe manya nti wano wetuli katugeze muli bapangisa bw'omanya nti nno bw'omanya bw'ofuna ekirowoozo ky'okusenguka n'okifuna mu January nga mugenda kusenguka mu Gwakutaano omukazi mubuulire nga wabulawo wiikisi 2 wano nno tugenda kuvaawo mu wiikisi 2 otherwise musobola okuva eno nga mujja mukaayana ku 2 bw'atakuteeka mu speed kakati bana tufadde wano ku 2 asobola okujja ng'akulaga obubi bw'okuvaawo kituufu kumbe gwe nnyinimu olina kye walengedde ng'omusajja akeera n'anoonya kituufu oba ng'olaba ennyumba egenda kulemerera eno tukuteera kumakya n'olaba ng'ennyumba naye egenda kufuukira akalimu obuwuka kituufu n'ogamba nti bannange katuve mu y'ekinaana tukkirire mu y'ataano eno nga w'omugamba agenda kulemesa okudda ku ebyo biki ng'era agenda kukwera kati obuzibu obuliwo abaami ng'oyagala okusigaza ekitiibwa ky'ewaka lekerawo ebibeerabeera by'okusabiriza omukazi buli kaseera mami mbunze ne mami tukolera wamu awu tukkiriza bitukolera wamu ebyo bye biviiriddeko abakazi okubeera nga atuuka akaseera najja mu mawulire n'agenda akwasamira omukazi ayasama toyina yadde ke yali ataddeko wabula just presence ye asasulira nza kubeerawo kwange olaba omukazi awoogana asasulira okubeerawo kwange she has wasted my time I had a lot to do he told me to sit home and work n'ogamba omukazi n'asooka kati olaba sewo biba bityo olaba biba bityo nga togize kati waliwo omwami gwendaba ennaku zino Big Daddy awera emmemba n'omukazi abantu bakanyiza kusaasira musajja abalala bagamba nze mala kuwulira ku saidi ya mukazi naye ng'ebibyogera byebino ebikazikazi ebyalemwedde obulamu kifumbye mu malyanga 10 embeera ega nze mala kuwulira ku saidi ya mukazi kati omukazi yavuddeyo yazze naye yayogedde ki ategereko bade babuuza nti kati oyitirawa nga nebyayogera tabitegeera nga nebyayogera tabitegeera kati obuzibu bwe bwali nti omusajja waliwo we yalwalira omusajja n'akomayo bamutwala n'ebulaayo okumujjanjaba kati omukazi n'atandika okulabira ddala ng'essuubi liweddewo n'agenda n'afuna ne looni mu kyapa n'agenda atandise okufuna looni ku ttaka ly'omusajja agize nga bw'olaba nti bano abakazi tubeera nabo naye ku 10 abakazi abatwagala babeera batono kyokka naffe tubeera netugamba abasajja tebatwagala naye ng'ate ku bakazi bo kirala kuba omukazi musota gwe nnyini njagala nkubuulire kisobola okukeera ku makya gwe n'obanga mu mutima gwo omukazi omutunuuliza busaasizi bambi kamaama kanyabo bambi kati oba bambi ki bambi kanyabo
kanzeyo mangu bambi kanyabo kanagamba katya gwenga kyekikuli mu mutima kumba ate akulabanga mu yeekera akulaba mu plan agamba no mukasajja ono avaawo ddi omusajja ono avaawo ddi mpulaningira ebintu bino ye yerabanga ye master planner kati oyo omukazi yeraba bbaawo alwadde ng'agonze n'alowooza nti nno omusajja agenda n'atandika nga n'omusajja akyaliwo okusinga ebintu kati omusajja wakubuulira obuwanana bwa ssente bwe yajja mu bbanka omusajja abuuza nti ne bye yakolamu sibimanyi ne bye yakolamu omusajja tabimanyi nabbiraba naye ye omukazi gyali akajjala osobola n'okwesanga nga yali azivujjirira ate mu lulenzi lulala era nga luvubuka luli eyo lwayagala lwakwata tulina ssente buli eyo bukeera kwekuba buwoowo nakuteeka lipstick ku mimwa kwekomba mimwa kati nga ye ali awo ebintu ebitwala abakazi biriawo era ne bagamba ku makya novayo gwe nojja omanyiira ensi eno nogamba nze nategeera nnyo abakazi mbamanyi obeera olimba abasajja basinga bagaba abakazi tebasiima tetusiima waliwo kyali wange nali Masaka eyo bannange omusajja yakwata omuwala n'amuteeka ewaka n'amwagala n'amugamba ne bw'otaddamu kukola beera ekimuli kyange nga nzira nenkusangawo era omusajja n'akola buli kimu ng'alabirira omukazi kakati omukazi n'atandiikiriza mpola nga tayagala nga emirimu gy'ewaka waliwo gye yeeganyaganya kakati engeri gye baali nga bali mu tawuni wakati omwo wabeerangawo obulenzi wabeeranga ku street okwo nga emirimu gyabwe gye bukola kwera mu bibanda bya firimu ne bagira naye nga kasobola okugattagatta obuwaya ne kagenda kafunayo ekipale kya jiini ekirungi ne kakyambala naye ne kazungira ku street okwo ng'obudde bwe buziba kayingira ekibanda kya firimu oluusi ne kasula mu bubeera obwo naye nga kavaawo ne kasenya amanyi ne kanaaba amaaso ne kagenda mu sawi ne kasala enviiri nga katambula ku street n'olowooza nti kalimu amagezi kati bwatandiikiza mpola nga bujjaawo nga bumwererako awo okwerayerako ne butandiikiza mpola ne bugira ne bumwolezaako ebintu ne remote ya TV ne butandika okukwata ne buteekateekako awo gundi ng'omusajja ajja wabusangawo kakwano ka mukazi yamanyi mukwano gwa mukazi we nga yamanyi mukwano gwe kubanga alaba kaana akato omukazi yayagala ka street kid omukazi yayagala ka street kid kyokka omusajja ali era ali mu kuyiriba era waliwo olunaku lumu omusajja yali atambula n'asanga ka street kid nga kambadde jaketi ye naye mukama bana nga kambadde jaketi ye anti omusajja yawunga kati onoonya ekituufu omukazi kyaba ayagala mu bulamu bw'ensi eno n'ozireka osoberwa oba maaki n'abasajja gye bali tayasobola okubuukabuuka n'obuwala wa woteeri ebyo n'ebyo byaba ku sayidi y'abasajja obiraba bubeera muzannyo kuzannyirira waliwo yabuuza n'agamba naye kakati oleka otya omuntu alaba n'ogenda ku buwalawala obutategerekeka n'agamba abaddulama oyinza mubeere mu biboozi n'ogamba oyo gwolaba oyo ali bwati nokakangendeyoko oli gwolaba ali bwati kubanga baŋŋamba mbu just mubeera mutambulatambula naye nga ate gw'oyagala oba omumanyi bamandwa kayima ekulinnya buli nnyinga ekubanja imandwa kayima nga yalinnye ye mala gabanja buli byerabye gulubawe naye nga mu bwongo bw'omusajja gyebuva ne gyebwenkana yabeeramu n'omukazi gw'atalanga priority kati gwe mu bwongo bwe weebuuze n'ogambe nti nno mu nteekateeka z'omusajja ono ndiwa kyekikulu ky'olina okutunuulira nti bw'aba alowooza ku relationship nze first priority ye kyekyo omukazi mu bulamu ky'oba olina okulwanirira otherwise gojja kuddeyo weesuddiye ogambe n'omusajja wange nze namufunzawo ayagala nze mwesiimise bwesiimise ogambe nti nno nina omusajja wange ono tandaga ayendereeyo simanyi saagala manya ne byakola ekyo naye ngaebisigadde naye nga kyebuva n'ebibwenkana kimenya nnyo omusajja omutima nga bamwagalidde omukazi naddala nga n'oyo amwagadde talina kyali mwekibaluma kyewuunyisa nga naddala talina kyali oba oyagala bwemba nga ngenze kwenda sina nfuna omuntu ng'akusingirako ddala osobola okusiikiriramu n'ogamba nti oba waakiri oba oli awo osobola okugambamu nti oba oli awo omusajja asobola okusinziira okwo n'amala gakuleka naye nga gye buva ne gye bwenkana tiwali abasajja abasinga obungi nga 95 ku 100
kati abasigadde abataano be bazolo gwe basobola okwagalira omukazi n'osigala ng'okyamwagala munnange waliyo abasajja nga kyenda mu bataano tebasobola kutoletinga nosenso naye waliyo abataano bazolo nga kiri awo kyasiriwala kitambula kiwununa bununi ne bakwagalira omukazi n'omuddira nga omuddira oti bububa mwenyinyala sebo bibaayo sebo nekikwata omukazi bannange mami onkoze eki bannange mami twateesa mami nga wansuubiza abula mami kati no mami gyantugende eka ewani era wooli we tukusanze ebintu byo toyinza nakudda era nze njagala nkubuulire omukazi n'omala oyenda nkyogera nnyo era nkiddamu nenkulimba mbusigala ewange mbeera nkubalira tageti y'ejjambiya ennungi we naagikuyisizaamu nga neebasaawo gwe manya nti mba nina gye mpagalira ejjambiya ku muliraano nenkugamba mbu mami oyenze nkusonyiye komayo ewange mba nina ku muliraano gye mpagalira ejjambiya nga lwe ndigikuyisaamu n'omuzimu gulibula wangi otema omuntu naye omuzimu n'ogutemeramu ne gutadda nga tumaliriza akasembayo abawala ennaku zino bannange obawe advise asajja ennaku zo kyenjagala abasinga balinamu ku magezi boogana baagala nnyo omukazi ng'akula alina akasente munayo kaba katono naye abawala bansobedde ennaku zino waliwo yabadde anyumya nanyumya bye yalabira bakazi kale nga kyalimu ebintu abasajja abagagga bye bamugamba bakole bino waliwo gwe yasanga ng'alina obuntu buna gagga ng'alina obuntu buna omusajja yajjayo ng'alina obuntu buna kyogera omugagga munnange neŋŋamba bwala n'akaba n'okala nga yabyogedde jjo nengabadde nga olaba ebintu abawala bane baagadde nnyo ebintu by'amangu nze sikitegeera oba kyekigaanye n'obufumbo kw'okutereera ennaku ng'omwami aye mbu omusajja yajjayo ng'alina obuntu buna mbu yamugaa tojja kutya naga sijja kutya najjayo ng'alina obuntu buna ikira omuzadde nga yerobozaako bweroboza nga bwoga nti olwayo kanywe ka fanta olwayo nga bulayika bukaana n'okukaana yaganemuna munnaffe ng'alidde nnyo n'ebikweno mu bulamu bw'ensi eno bibaayo naye abawala kiki baki tebaagala kukola lwaki tebakitegeera nga twogedde ebikweno mu bulamu bw'ensi eno bibaayo kisinziira abawala abo background yaabwe wa gye baba bakuliriza nga yagala bintu by'amangu abamu ekyo kyonna kiddayo eri ku bazadde nti nno munnange koditamininga future y'omwana wo bweribeera ng'omwana omukutte otya ye mawe akuze ye omwana alaba ki ekyo nakyo kikulu nnyo kubanga era abazadde abasinga ye bali nga munnange naawe kennyini muzadde onenya omwana wo naye nga naawe okuze omwana alaba byokola okuze omwana yakola ki yagamba abasajja nti lindako Peter akyaliyo mu nju nga yabawa obutebe gye bali abaana nga yawa obutebe nga nnyina ali mu nju n'agamba lindako kabogoza akyali munda kafundikire n'afundikira n'afuluma n'omulala n'ayingira kakati osuubira mwana oyo kubeera ki nga yabadde awa babbaabo obutebe kituufu kakati kisinziira background gye tuba tukuliddemu waliwo abazadde nga nabo bakola abaana baabwe ssente nayanjula wano nayanjula eri nga kumbe basonda ssente after omwezi gumu omuwala neyekyanga n'agenda ng'osanga omuzadde n'omwana we nga bonna kalakita zifaanagana wabula bannange Sulayina ng'olaba nga bonna omwana ne maama nga obwasamu obubali naye kati ffe twakulanga n'ekigambo maama ffe twakulira ewaka nga n'okwatula erinnya lya maama ffe twakulira ewaka nga twalina kajjajjaffe kakyalanga ewaka ne kagenda katubuliza mu lunja mwe abuli mutya namata yali nga kagamba maama ne tuyoka tusaasaana ne tubuna emiwabo bwe erinnya maama kati obwo bunkenke maama bwe yatukulizaako bwali nga buzibu nze waliwo mukulu wange bamuyita Nyanzi yantwala ku interview mu P1 nga maliza nassale kati balina interview yantwala ku interview nga ngenda mu nassale kakati nga balina ebintu bye bakubuuza ebitandikirwako taata wo yaani taata we gundi maama wo yaani obeerawa olina emyaka emeka nga Miss Agnes nga yabitubuuza mu interview mbijjukira
kati ambuuza ebintu ebyo atuuka ku kyerinnya aŋŋamba taata wo yaani ne mutunuulira ng'abaatugamba mbu toyatulanga erinnya lya taata wo naŋŋamba tomanyi erinnya lya taata ŋŋamba ndimanyi naŋŋamba lyogere baatugaana okwogera amannya g'abazadde namala kuddayo wabweru neŋŋamba Nyanzi kuba Nyanzi yasikate ngamba Nyanzi bano bali mukuŋŋamba munjogere erinnya lya taata nambuuza olyogedde nga nedda oyogere erinnya mugenda go interview noddayo nesemuuza ngamba taata wange Kayondo John sikai nawandiika ate maama we namata Proscovia newandiika kakati eyo fiya tekyaliwo yavaawo abazadde bakola bye baagala n'abaana baabwe era bajja kwenda okuluza mpaka nawulira mbu naye Bulaaya mbu walingayo abeebakanga n'embwa nabiwulira mbu naye ono gye bali mukwana abagenga kye bakola ng'embwa ekukinala ku muntu waliwo ofuna akasente waliwo omugaga nga yagamba ye tayagala anyumirwa embwa n'atuula wali n'akajjala embwa nenyumirwa mbu n'akuwa sente magujja n'etwala waliwo ne gwe nawulidde okugemeza neŋŋambye abantu balaba naga omugaga ng'agamba nga yagala omutuleko obutuuzi wano mugegagalibwa kyabugazi najja nakituuzako obuganda bwonna ayagala tukole badda tweyaziza kale naye lwako onsaze entiro togera kwera mu kivulu kyabakamu ate nga mumanyi oyaganye ennyimba ezo banenge ennaku zomera 31 tugende mu kivulu kyataakulaba wagira abakadde bafe abakadongokamu simanyi naye kale tubeeyo bannange ffenna tubeeyo tweyanziza suula amiina Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.